ekiri mu FDC tekiwuumya ttooke teri musanyufu n'omu kufe musanyufu olaba nga enjigo eyo eyeewuuba mu FDC weyagaliza mukakitawulo butajjo yadda bukisa ku malaalo ga nnyongo ng'ofuulwa amalusu galwa omuggo ogukuba mujjawo olaba mu nsonda gukasukeeti kubanga kujja kuddira ekize kituuka ku biina by'obufuzi wano mu ggwanga kyalangirirwa dikiteeta buli omu abadde akimanyi era FDC bagikwata olwali tujja ekyaddooni ebimu ku bintu bitwewala okulaba nti tugira ku tikiti y'ekibiina kyonna mu kulembeze waffe eventually twakola ekibiina ky'obufuzi olw'okuba tukkiririza constitutionalism obwassemateeka omutima gw'obwassemateeka olaba nga tuzimba eggwanga n'ebyobufuzi ebyokulonda bitereere naye olaba ebyokulonda babyonoonye kati ebibiina by'obufuzi nabyonoonebwa kibeera kyakuzza mabega kiri primitive okutta political institutions kubanga naawe bwoba okulembera eggwanga oba omuntu yenna aliddawo nga akulembera eggwanga ebibiina by'obufuzi bino bye bitendeka abakulembeze omuntu najja ng'ali initiated from a political party nemushapinga nemuyigiriza okwogera okwambala okweyisa obulungi yasinzira najja nemwegomba nafuuka omukulembeze omuntu ayinza okuba nga yava muno nakulemberera mu kibiina ekirala mu future so ekizimbisa ebibiina by'obufuzi kufuula nsi yabuvunaanyizibwa yabugunjufu ensi ebeere sigo kale bwobanga otta ebibiina by'obufuzi abantu n'obaawula naye obubaka bunina eri abantu ba FDC si be basoose ekintu kyonna kyokola manya sigwasoose okubeera mu ofiisi eyo fe bwe twali tukola constitution yaffe twagamba omuntu abeere ebisanja bibiri kati abantu batandise okukiraba omuntu buli awangalira mu kifo alowooza yekati yasobola ekifo ekyo ate empisa eyo etondeddwawo dikiteeta Museveni okulowooza nti yekka yasobola okubeera mukulembeze najja ng'akyusa ssemateeka y'NRM n'akyusa ssemateeka y'eggwanga so FDC bw'olabanga ebintu bitabuse mufune omutima ogw'okudizayininga muveewo mutekewo abantu abalala bakulembera ekibiina ekyo kubanga ekibiina nga kyo tekiba na musango mwe abakulembera mwe aba institution teba na musango FDC yasobezza bweti ne bweti mwe kenyini abali mu bukulembeze mwe muba n'omusango mwe mwekola ebikolobero ekirala noza tusirikirira abantu abamu kubanga dikiteta bwateekayo abantu abamu ne bateekayo okukayana n'okulaga nti nno ekintu ne bwe kifa tebeeraliikirira kati akirumirirwa nawe boddamu oyongeza oteekawo argument abantu batandika okukola judgment noza sebimu ndoza okusirikako kirungi byemwerangidde bimala abakulembeze bannaffe byemwerangidde mu kibiina bimala kati mukomaawo reunite muteke ego wabbali mwekubira obusimu mugende muli busirika and retreat ku nsonga ezitawanya ekibiina ebyo tulikola nnyo mu national unity platform waba waliwo obuzibu retreat tugenda mu lusirika ne tubimulungula nesobola okukomawo naffe tetuli bamalayika teriyo malayika tetuli bamalayika tuddayo ne twesetinga ne tugamba nti wano wabadde ensonga nga mutereezaawo otherwise munasigala nga mugenda mu maaso esajja kuzuula nti ddala dikiteeta yavuga ekintu ekyo ekibiina ekyo tukyagala nnyo kubanga ebintu ebimu kyebyakola kwe tuyimiridde naye oyasinzira netandika nayo negenda mu maaso ettaffaali ddene lyemutadde ku ggwanga lino temumenyamenya amatafaali ge mwateeka ku ggwanga lino kubanga ebirungi ebimu tubikoppa ne tubireeta ne tuteekamu ebirungo ebyava mu Democratic Party ebyava mu FDC n'ebintu ebirala tuzze tuzimba buzimbi democracy bazimba muzimbe naye omuntu lwageza kutta institution abatta democracy so ekyo si kibiina kyammwe kibiina ky'abannayuganda era kiri mu mateeka ga constitution ya ggwanga mwe muli bakulembeze bukulembeze so temutta kibiina ekyo kubanga waliwo baddalingi baki abakyagala nze njagenda okukunga nenkunga abantu waliwo bwenkunga nga mbakungira eyo ne beegomba nange ebigambo byange nga FDC wanakola kiwanava so ekyo kibiina kya ggwanga
tobeera na sense of entitlement musirikeeko muddeyo kubanga dictator ali eyo yeyagala aseka busesi kubanga yagamba mwaka ki 2026 tejja kuba opposition president ayetwamukuba enkiko opposition ekyaliwo era kugenda mu maaso kano Dr. Kizza Besigye yagambye nti kubimuwalanya mu FDC tikwe kuba nti asalawo akolaganeko nammwe era mbu abamu bamugaa agenda kukwata bonna abaleete mu NUP ekyo kyogerako ki obutakolagana na NUP eba right ya muntu naye waliwo olabye ddala nga omuntu ali genuine oyinza togana okolagana n'abantu nga balina ebirungi bye bakola nze nebaza Dr. Besigye nti aleka ebirala byonna ku bbali neerabira n'ebizibu byonna ebyogeddwako n'abamu ku bawagizi ba NUP ninasigala ng'ajja ababuuza tukole tutya what is the next step tubadde tutambula naye ne tusaba lumu wamu ne tukola activities wamu nze ndowooza nti nno tewandibaddewo omuntu awalana omuntu ng'ayogedde ne FDC wakiri owalana ayogedde ne Muhoozi oba ne Museveni kubanga waliwo ebibuuzo byetannawo kuddamu ne balina okutereeza naye kati bano abasajja aba NUP balwanirira ddembe lya ggwanga n'aba FDC n'abamu ku ba Democratic Party n'ebibiina ebirala so United Forces of Change kintu kikulu nnyo ku muntu akikkiririzaamu najja ne kwegatamu ne tulwana tweyanza nnyo kyamaani. Salamu alaykum. Salamu.